Lunyarwanda bonna bamaze ebbanga nga balowooza be Banyarwanda bali mu ssemateeka. Kati bw'oba oyagala okumanya oba yeggwoli ogenda mu tteeka erinnyonnyola nani citizen by birth 1926 omwezi ogwokubiri nga lumu. Kati enduulu ziri mu mmwe mwenna abali wano okujjawo nga mwasenguka mu Vampololo. Ekyamazima bazadde bammwe bajja buzi naye muzaaliddwa wano. N'olwekyo kali akawaayiro mwe kaabajjamu kyenva mulaba nga mufuna obuzibu. N'olwekyo bw'obanga taatawo yajjaawo teyagendako mu mawanga malala ngera Ssentebe bw'abagambye nti maama muki maama gundi naye nga mwasigala muli mmwe Banyarwanda bokka, chances ziri waggulu nti boddamu neyafuna edda passport bw'ogizaayo bagamba bulijjo tuzinoonya. Era bukimanyi bulungi nti temulina njawulo n'abaddayo e Rwanda ng'olutalo luwedde mu 94. Kati kaakati ekibuuzo kiri nga lumu omwezi ogwokubiri 1926 kubanga mbawulira wano nga mutendereza abaali mu CA. Kale Katonda mulungi mwebale. Naye 1926 waliwo ensi gye bayita Uganda. Wabula abazungu bwe baatema ne bagabana wano baagabana amawanga ag'enjawulo ne gatandika okukola gye bayita Uganda ki protectorate. Omwami ono ayogedde ekigambo naye temukiwulidde. Buli ggwanga ku mawanga ge baagatta ne gakola Uganda lyalina bwe liraba abantu baalyo. Amawanga agamu gaagaanira ddala Abanyarwanda okubeera bannamawanga eyo, naye ate waliwo eggwanga lya Buganda lyo lyabafuulira ddala bannaasi. Kyemuva mulabanga n'omukiise waali. Endagaano eyayingiza Buganda mu kolone teyasazaamu mateeka gaayo Buganda. N'olwekyo Omunyarwanda eyajja obuzzi era bwe baali bamugatta ku Uganda eyawamu baamugatta nga Munnayuganda. Nze nno njogera mateeka si byafaayo. Ebyafaayo nze nno saabisoma. Nze nali ndowooza tingenda kubeera dokita. Naye kojja eyali ampeerera agenda okuntwala e Masuuliita olwo nange ŋŋendako mu Kisulo omulundi ogusooka mpaayo bye nakoze kaabwoko twagikubye. Bambuuza ogenda kukola combination ki nga bagamba ti PCB stroke math. Nali munene headmaster ebiseera ebyo bamuyitanga Mpalanyi Beret. N'agamba nti wano tetukola sciences olina okulonda mu bino. Nenkebera bwenti ampeerera ne ngamba musajja ono ayinza okwekyusa bwe nzira mu kulemera ku byesiikole ki kanonde ku bino bye mba nsoma. Nensoma literature in English gwe nakwata nengatako economics ebyenfuna nengatako geography. Kakati ne bagamba nti kati ky'okola yongerako ne divinity nenyongerako n'eddiini kwe kufuuka looya. Naye nze nali simanyi ti ndibeera ki. Era bwe nali nga nsoma nga physics ne history bibeerayo lunaku ki era nga buli essaawa ze zimu nga ffe abaalondako ffe abagenda okuba abanene abasawo nga ffe tubeera eno nga tusomera ddala Archimedes principle ani of flotation ebintu bino byonna bisoma. Kati sirabangako gye mbikozesa. Kaakati temuntawaanya nga nkozesa oluzungu lwange nze lwemmanyi kubanga kati mbyogeredde. N'olwekyo ebyafaayo nze mbyesomesa nzekka.
naye nno ojja mpola bw'oba oyagala era okumpakanya mu byafaayo kubanga nze mbidde sinywa mwenge sirya mbizzi sinywa sigala kale mu ddaka eyo bwe naabanga ensonga zino tuziwangudde nembeera muzibu nnyo nga ndi profesa nyinza okunywa emmindi wakulira njegomba eyo nyinza ogitandika n'olwekyo ebbanga lyange ndimala nsoma era bw'obanga oyagala kukaayana nange amagezi gentera okuwa abantu tukayanire wano nga tewali bakulaba kubanga tutandika okaayana tumaliriza oli muyizi ng'oli mu kusoma byenkugamba abandabako ku mitimbagano egy'enjawulo gye nsanga bakaayana mu kiraba kino kyakweyogerako atandika aseka amaliriza ayiga naye kirungi sijooga kubanga kino kitone Katonda takikuwa kujooga akikuwa kikozesa onunule abo bonna abeetaaga okununulibwa n'olwekyo abataka Constituency Assembly yakola ensobi mwalonda ababaka ne bagenda okukola ssemateeka mu bimu ku bye batandikirako okukola ate ne batandika okwebuuza oba mmwe abaabalonda mufuulibwe bannayuganda oba temufuulibwa nga naye obululu bamaze dde obukola ki bali wali banywa kyayi nze gwe sinenya muntu nga yali memba wa Constituency Assembly naye nga teyali looya oyo simunenya naye looya kana akantu kakukusibwa nga tategedde tebakategeera abasajja abakakukusa baali eri abasibuka eri naye nga bali mu kulwanagana Pulezidenti wa Uganda ebiseera ebyo ng'abagambye mu ssemateeka muteekemu ebisanja ebi saagala muntu alwa ku bukulembeze omuntu bisanja bibiri ng'okola ki era nkakasa nakati kwakyayimiridde so n'olwekyo ne batandika okulowooza nti omusajja waagendera wonna abanyalonda bano baalwanye ennyo baamutadde mu bukulu basobola okututwalako ekintu tubateme enteega kati mmwe bazadde bammwe abajja 1903 nga bazze kukola paka ku 1959 abaali badduka ababatta Interahamwe n'ebirala baamanya nti mmwe abamu bazzeeyo bawambye Rwanda naye abasigadde wano nabo bagezi bulala ate Pulezidenti abeesiga tubateme batuviire mu Q ne babajjamu naye ng'omunyalanda wano tategedde tubamugjeemu so n'olwekyo bino bye bazze nga bwe basisinkana Pulezidenti n'ababuuza kye baagala bamugamba twetaaga desike mu internal affairs n'agibawa ne bateekayo munyalwanda bw'akebera etteeka liba liraga nti toli muki era lyateekesa mu nkola wano wonna ne bwe bajjawo omuntu ne bamuwa desike eyo era tabawandaga muntu kubanga amateeka si desike ne bwe batwala owekitiibwa Kayitana lwakuba kati ye nga bwe mumanyi alizayininga nze neewuunya bwewuunya omuntu gwe batuuzaawo n'atalizayininga ate n'atandika kukola bukozi ebyo ebirumya abantu be so bwe yabasabanga bye baali balina okukola bino bye baali mugambye Pulezidenti twagala etteeka oba gye bayita bill for an act of parliament egenda okukyusa article 10 lwaki tugikyusa abantu baffe eggwanga lya Uganda lyatandika 62 bw'oba onaabeera munnansi wa Uganda olina kubeera munnansi wa Uganda okusinziira ku Uganda naye bwe bakutwalamu 26 nga Uganda teriiwo kubanga kukwata nze mugye 6 saaliwo mugye 7 nyingirawo mu haafu n'oŋŋamba nti mbidde nze okukuwalira ettaka oyina okundeetera akakonge k'omusolo kewawa mu 1972 saaliwo sisobola kafuna nti sirisaaliwo era ekyo ekiseera mbidde teyaliiwo